naye nze nakolako interview ku Anti Kaduuka eyasookera ddala nze nasookera ddala. Anti Kaduuka yali yeekolera bintu bye byaku advisinga abasajja onfuna nga advisinga abasajja abeera ku saidi y'abasajja ng'era bitambula. Kati naye ng'omuntu ndoza n'agamba engeri gye nkola buno obudduuka buno buki kantandike. Naye olw'okuba nti bino byabakadama nga mbikunyonyodde omuntu asobola otandika obulungi bennyini ne batandika atubba akola ati wedede omuntu wale oba tobbye tekikubbisa nti bw'oba tobbye bakuyita omubbi tekikubbisa. Anti kye ŋŋamba kiri bwe kiti sigambye nti kikubbisa ŋŋambye omuntu yajja ng'akola bulungi ng'era omuntu amuwasene n'amukolera ky'ayagala olya agudde mu miwunya gye emirala ate mwe bennyini mwe baakolera ate mwera mumukuba. Naturally nze kino nkikubuulira omuntu asobola okujja nga wa mutima mulungi naye embeera gy'omuyisaamu omuntu asobola otuuka omuseera mutima ne guguba. Kati Anti Kaduuka ayinza okuba yatuuka ku makya naga ne bano ate benkolera bizinesi ate bennyamba ate be bankuba ne yeekyawa n'agamba kababbe n'agamba bano bwe sibasuubula n'abamuloge n'abasuubula busuubuzi. Nja kugamba bwe nti nze ndowooza yange ensonga lwaki bakadaama babbibwa. Ekisooka there are those abaali basazeewo okubaweereza nga tebalina kye babaagalako babamalamu amaanyi bo bennyini oluusi olw'obutaba na gundi eyo ak'obuntu. Nja kukuwa example bw'ogenda wa SB4 ndabika nze ne SB4 ffe twali tukola ennyo stories za Kadaama akomyewo n'omukyaza n'akunyumiza bwe bibadde bla bla yensonga kinakunoonyeza n'owulirayo opportunity n'ogaa nange let's try this one tulabe nga tolina n'omugo ggyeko ssente. Naye Kadaama bw'ogwa mu buzibu ku intaneti okwo tayagala mmanya oba mwe mubadde balwanirira oba mubadde liiso lyabwe oba mubadde biki bo babawa buwi. Singa tubaako ne interviews z'abantu betukola ne tugamba nti buli mwana amanyi nti wali oguze ku poloti y'emitwalo 5 6 7 8 kakadde jangu otubuulire kiki wamala n'osanga oyinza okutya. Naye abantu babloga abalikoze stories abasinga bonna baazivaamu. Kale nze kye ŋŋamba ekibabbisa one overtrusting. Ate overtrusting toginenyeza muntu. Eriyo omuntu ng'alina trust ye ng'eri kumpi nnyo nga enjogerayo ye mumatiza okuwa akasente. Naye singa baakuumanga abantu abo abajjanga nga bakola mu layini entuufu nabo ne baba protectinga. Semanga 13 kuuma showgrounds ekuleetedde emyaka 25 egy'amooti.
expressing what is a Kamoto Mbalanguzi webayitanga Boogie Woogie agenda kuchamula emyaka 25 gyamaze mu kisawe w'omutunulire ye yennyini comedy anti enantamika comedy eyamutandikawo wano mu ggwanga emirengo saa 12 nga giggulwawo okuyingira mitwalo 5 VIP emitwalo 10 emmeeza y'abantu 8 miliyoni 3 ate platinum tebo ya miliyoni 5 gula tiketi ku next ticket app oba ku website oba ku 0779 880 339 biteedwa mu sente Uganda Manufacturing official ena gyosinzira okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola nga tofuna video zifanagana ko beziti abamuze bagambe ffe tukyakola so bakendeeze ku kerere ffenna tukole kale ena gyosinzira okubanga tulaba okubanga twegasseeko tukyatambula ne December ebintu bikyatambulira ddala era nabategeezezza nti muno December ngenda ku appreciating all the clients bembadde nabo era nga abamu kwabo is Nana Herbal mouthwash geno berenga atomwefunira amannyo gakuluma olira side emu ebyo by'ebinyogo bisanyalaza amannyogo ate nga takola ekyo kyokka asobola n'okugakuuma nga malamu singa obwangu omukozesezza ye Nana Herbal mouthwash kakati awo ng'ovuddewo kabanga ndikutegeeza kuba naffe aba Lemfi batambuza ssente tuli mu festive season waliwo bagenda otanga otusindikira ku ssente ogamba nti Alan Cruz oyo mufuuye osobola okumufuuwa ng'oyita ku nkola ya Lemfi ate okusobola okubeera nga ate otambuza ssente kakati banaffe Lemfi bagamba nti gwazisindika okuva mu Bungereza okusindika okuzijja e Canada ng'ozisindika ozijja mu America ssente zijja kuba zituuka ekisooka exchange rate yaabwe eri wansi ekyokubiri batema ssente ento ate basindikira bwereere ekyokusatu wona bozisindika omulugu ogusookedde eddala ng'okozesa enkola ya Lemfi bagenda kuwa cashback ya 30%. Kale eyo nayo nkola nnungi nnyo kiriza mene nga ate kutegeeza kuba naffe Rosemary Beddings bannange mmwe abakomawo badde ku kyeyo yagala osuleko okko nga bakama bwe badde basula bagamba bati anti festive season eno bagenda kutandika n'okuwa transport yes bw'ogula ebintu ebiwerako tujja biteeka ku kamotoka tubireete ewa mu kasasiro tesukka mayiro 5 okuva mu kibuga Kampala kale basanyuba abo batuuka Kasubi ng'odda bw'oti Namuŋŋoona ku mafuta ga Rubis ojja okuba ng'obasanga kuba ku namba yabe ey'essimu ebisinga ojja kuba nga ate obitegeera kale kakati kkiriza mene nga nkutegeeza kuba naffe Uganda Lotteries bagamba nti nno tuli mu festive season wandyagadde okufunayo ku kasente ng'ate bw'ozannya kyangu nnyo kyojja okukola ojja genda ogenze ku star 165 hash ba star 185 hash oba ogende ku star 178 hash oba ogende ku dduuka ofuna obukonge bwaffe enkola nnyingi nnyo tulina website ya www.ugandalotteries.go.ug still wonna oba ozannya naye ng'ojja kubanga otuuka ku jackpot ya 1.4 billions kale embeera yebwetu bwetambula mugere efaanaganako bwetyo mbaaniriza olunaku olwaleero yonna gye muwanga gye musinzira okubanga ate mutulaba mwera okubanga ate mutwegasseeko nina Alan Cruz wano munoonyanoonyako n'abaako byagamba eggwanga ate ennaku zino waabibagamba ssebo olwo omuntu agamba naye have learnt a lot Alan Cruz thank you I never waliwo yankubira nangamba I never expected those words to come out of you Alan bane Alan bulijjo ova mnengamba ya by the people asante bakusindikira kumanyi bagamba weesimbewo nze mbamanyi by the people abantu waliwo juice wange n'amazzi bindeetere migattemu muno sikuwona ngattemu muno gundi agambye tetuddamu gattagatta byakulya modern music agambye mbu akatunda nga katunda togattamu ate michungwa ate manga dda sente yakaziraba akati ffe abakulidde mu ssente tulina eddembe olina ba anti b'e Bulaaya tegedde bulungi yes bali London era bayire bwogenda era kyenjagala njakuwa ebinyeebwa byo bitwale eki nyo bya anti wange nga bisekule ebyempeke ani agenda obisiika mama yagenda obisiika abiweereze muganda we no worries why not if you have your relatives e Bulaaya otherwise njagala obabuuzaako abali eyo mwenna ku mukutu Cruz
njagala babuuzaako mwenna abali eyo ku mukutu gwa Saimo official mwebale nnyo mwebaire ddala ani Mo Vibes ye yani clip channel ya Saimo official ye second channel it is clip channel mune waliwo yakingamba naye njagala okikole nti abantu abamu tebasobola kulaba video mpamvu bana TikTok dominatinze people enjoy watching in bits kakati womala okola interview empanvu naddala ng'olina equipment ng'osobola okukozesa kamera ebbiri wansonga nti okukozesa kamera emba bajja kukuba content reuse kati oba olina kamera bbiri bano abaagala ebiwanvu balina obudde bateereyo naye naffe abaagala obumpi butusalira obuteeke ku channel ki tujja kiraba nakyo bagita clip channel tukikola tukigende because abali abantu nga bo baagala kulaba bimpi so mwena mbalamusizza nnyo nyongera okutumira ku muganda wange Tom London East London bane kansubire oli bulungi nnyo Uncle Tom yo gwagamba wa videos akwatira nga ngenze London Uncle Tom nkutumiddeko ate mulabiwo nnyo Uncle Tom yagamba rendi gende London yagenda okunkwata inshallah yakubirako yagamba gwe nongamba badde manya nti yagayingira mbagaga bange inshallah ato mugaggaani omulalo ya promoter yan Richmond Richmond tuine ekivulu kyaffe ennaku z'omwezi nga 22 February abantu be London tujja Rema n'amakula misa kisemakula Vairota tukyagattako n'omuyimbi omulala omu agenda kukola surprise artist naye nga ate munene nnyo ddala so ayitembera ennaku z'omwezi nga 10 January tuli ku Serena Hotel Spice Diana Spice Mami Spice gyali bulungi nnyo tugenda kubaayo bangambe gwe manager wa Spice Diana ani yandi gwe nalabya ngamba bangambe nnoloza roja akyalo alani amukubadde ekikono kati ye manager yali ku mutto gw'omuyimbi iba kingambirawa menga just kyoba omanya okolangane wa Spice kati oyina ekifo kyoba omanya wendi nnyo bangamba oyina ekifo era ne oba tonnafuuka manager essaawa yonna kakata roja lubega sisobola kuyita manager roja tukola wamu oyo mukama waffe ate waloja owangaddeyo kubanga nabo bawangadde nange bakutegeera bantegeera omanyi mu bantu abalina gwe tewalaba Diana kye yankulira ku birthday namulaba but that is beautiful ku muntu gw'oludde naye era Spice tetuli mu kutendereza nnyo nti kyewakola kyamaanyi kyamaanyi ebyo tukolera babbade nti si kya bulijjo naye wati kyenjala okugamba kiri kintu kimwe nti abantu babanga bakyali ebyo tubasuubira okukola ki okwekolera kubanga kitegeeza nti bakyali bebeererawo oba okitegeera so gyegimu ku mikwano gye nnina gye ŋŋamba nti omuntu singa akubuuzaayo mukwano gw'omu aliwa mu industry eno sibyagala nnyo naye gwe kyoba omanya buli kyemba njagala it's just a call away okubira bukuzi nga Diana eno olowooza lwenti w'omwaka guno takutte omwaka mukazi watu naakwata musereze ez'ekikazi n'agamba Cruise nja kuwa emyezi 6 n'agikwata n'agikuwa Spice is a good person. Ati Spice era ayagala kweyama ssebo mbwawerera omwana wange nga yabeera naye kati ate oba okyali musajja nga kalu ano anti kiri so handsome okiza kuweerera mwana namugamba Diana omwana wange nange kennina wali sawo dayo yali agadde omwana wange bambi ala nekyana nakyo kirungi nemala mbeera nakyo wano nkisa amata asa yagenda kusayaga mbi agenda zaala simalisa anko oluto omuntu lwe yetegekera nga lwa Spice yagambye nange ngenda kuzaala kati agenda zaala omwana ali planned mane teri kintu kinyuma kuba na mwana nga ali planned ate ezo embuto zirwawo okujja kati olaba nze kankubulye Saimo nina ekintu kye nalabye munnange nina ekintu kye nayize ate kye nalabye eri abasajja mwenna abali eyo nga muli bazadde ndi muzadde Saimo oli muzadde n'abatulabe bazadde nejjo nabadde kuspiikidde webale kunkoppa nti kyalabise bulungi graduation omwana yadde amala top class nentulemegana bagamba no mwami Saimo oli musajja w'amaanyi tula wano mu maaso nebe danze example abaana bakyusa script z'emizannyo gyabwe nga bamala okwaniriza nga baddako Uncle Saimo ndi nga bazzaako chief guest nenda kandi w'amaanyi mu ggwanga muno nga tomanyi simanyi naye
Last week mutabani wange yajja n'angamba, Daddy, I want you to come at my school and see me when I'm a policeman. Nensooka ne ngamba kale nja kiraba mu mutima, but ne mugamba namugamba nja kujja, but wali mu mutima nagamba nja kulaba. So zituuka ennaku, I think that was a Friday, ngendayo. Saimo, ennaku eri mu masomero g'abaana naddala ezo kindergarten, abaana nga basomera mu kindergarten, ezo primary schools, ennaku eri eyo abasajja men oba bataata tulowooza nti bw'omala osasula school fees n'ogula n'ebyokuzannyisa nti awo obulamu obw'omwana oba obusootinze, era n'osanga omusajja ng'abuuza kiki essikola, fees siziwaayo, biki kyatafuna, trips yazisasula, buli kimu akikola. Naye Saimo nasanze bataata, ndowooza twabadde abazadde nga twali tuwera ndowooza 10, naye nga waliwo bataata nga 10. Temwabadde bangi gazo teni gye nabaddemu, kyeke mabega nga wabaddeyo taata omu, tenti eri eya wansi nga mulimu taata omu ye mumanyi n'omumanya ne mukyala we, actually we are friends. Then side yeeri nga ne waliwo couple zaabadde 2. So ze couple emu 2 nga 5 kale kanyongeremu n'extra. Oyinza okugamba okugenda abasajja ogenda ku speech days z'abaana baabwe oba ku ezo performance days oba MDD, oyinza okugamba byaba kati kiringa kiba kitya okugamba nti byaba single parents, si single nti single mother, nga bw'onaagamba nti okugenda ku speech day ebyo byaba maama bya mixed boys and girls, kati biri byaba single parents, byaba single mothers, single parents, kubanga bw'ataba maama abataata nti naye nze paini yange we yasinze okuviira nti ng'otunuulira, nze natadde ka video ku TikTok nenkawa mama Inz ne mugamba manyi gwe ka posting, naye bwe nsomye mu comments za video ezo nga bwe natuuse mutabani wange bwe yavuddeyo bw'ati mu class ne bagenda ku stage, ne mulaba nga atunula bw'ati anoonya daddy we, ne nvaayo nange nenfuna we nnyimirira obulungi bwe nti nannengera n'agamba daddy nawulira nga bikubugumye, bambi nawulidde essanyu, banaye buli kimu n'akikolanga musanyufu, buli kimu n'akikolanga musanyufu. Nalabye ku bazadde omukulu ono genda mulabawo yabadde anoonyereza, naawe obwedda omulanga atunulatunula, tujja mulabawo ng'asiibula. nze nkubuulira Saimo, bino ebintu birungi, and men out there bannange muyiga okugendako okusaba, obalabanga balinga abaana abato n'ebinyuma munnange, ebinyuma nnyo nejasira omukwano gwe tuba tulina guba mungi, nze byannyumidde, bakola bulungi, and there is what I saw, but I think it is lot of love, bali mutabani wange byakola kati nabe mwana nga azinanga abayindi, naye like because obeera tomusuubira kikola kati what you see it is already beautiful, oba ontegeera, it is already beautiful kyokola ki kyolaba, kubanga jukira bano abaana kati nze nyinza okuba kanfulumayo ku 11 omunenzirayo ku 2 omunenzirayo ku 5 kati munyumyamuko lwalumu ate ndolomonze ne Sunday mba nebase, kati oyinza obutamanya strength ye na weakness ye wekola ki weri, kakati bw'omulaba ng'akola ekintu ky'otamulabangako ng'akola in your head you're like nze omwana wange yawadde ka speech yakoze ka performance n'ayogerayo sekendi zabadde nga 3-4 ng'akutte microphone ne ngamba bulijjo omwana wange asobola okwogerayo ku microphone ng'abantu bangi ate ng'ali confident. Tulina n'obuzibu nti abaana babeera ku bazadde baabwe olumu beekoza, kati abazadde abasomesa abo ate bakibajjamu, kati ku ssomero gy'omanyire omwana kyasobola okukola, ffe waffe eno tulowooza buli kimu tebakisobola, era buli kimu tugamba ekyanaakikola ye tasobola kukikola, nkubuulire ku ssomero ate bakola bingi. Oba oyagala
oba toyagala buli muzadde omusajja ali eyo pozi naye Lawrence oli muzadde ogendako mu speech de z'abatabani bo first born we yakaweza omwaka kati gwe gyoli gye tuli jojja tabeera kongo ogendako mu speech de z'abaana abo bane mbabulira abazadde abasajja it's not paying school fees n'obagulira ebyokuzannyisa n'omutwalako simanyi ewajjajja simanyi n'omuntu banaye tekimala nza nalabye pain y'abakazi nga mu comment section omukazi ajja na commenting n'agamba tata gundi singa ayitako wano kanka musharingire okimanyi apart from okukuba obutalabirira ekintu ekyo kiyinza okuba kikwata ekifo ekirala mu maka mu bintu ebiruma abakazi ku nsi kuno omusajja obutenyigira mu pate z'awaka ebyo simanyi birthday omukazi ategese birthday wake y'omwana simanyi omukazi akoza kale tetuganya abamu kale yes tubeera busy naye naddala mu time y'abaana bo taata yiga okubeerawo muganda wange mu byonna ng'obuddeko ne ku basajja batafiirayo ddala but I think ne role y'abamaama mu bulamu role y'abamaama mu bulamu bw'abaana eri bataata baabwe it is very important nti omwana omuto alina by'atamanyi nti bwenkola good work mulagako ku daddy wamulaga maama abaamase kakati buvunaanyizibwa bwa maama mugamba kati mutereke ne daddy ojja mumulaga now there are things bamaama bagenda bazimba mu bwongo nga bakuyita you cannot hesitate oba okitegeera nti omwana akonaga mami twazinye bwe tuti nagamba kati ne daddy bwakomawo muziniremu oba ntegeera bagenda okuinviting okujja okubeera ku ssomero nga obadde in sync nekati osanga taata ne bamugamba because we are available omanya abantu betubeera nabo tebalikkiriza nti nno tukola oba ntegeera kati ye maama akimanyi nti taata alina okubeera available mu mbeera yonna there are things betutagenda kusonyemesa abakazi nga olaba omukyala bw'azaala ayinza okusiba nga omwana amukaabirira nina alanisaza kyoli mukukola oli mukukola oba ntegeera but because yabadde ku mwana oyo akusuubira akawungezi bw'okomawo ate ng'okooye nawe omuyambeko ku mwana kati ekyo tekirivaawo kubanga mwamuzaala abaana bameka so yo omukazi takimanyi nti omusajja akoowa kati ekyo tolina na mutwe era totwalanga budde bonna kumulemerako kumugamba nti naye mbadde enkola you just need to find ways oba nti mukazi wange bw'azaala kandi te baganda bange banankubirawo ekiraka olina ggwe okunoonya engeri oba ntegeera kati ne kino baabakyala asobola n'okugamba 1 week event nga mala dokola programu yo naye kati n'abakyala kino eky'omwana kati nze bagenda otuuka kweno gundi ya graduation nga baali bamugamba dda nsomeremu speech simanya oba okitegeera nego wali obaddeko wakano wali obaddeko njogera nnyambadde engatto z'abakyala abo wali obaddeko awo nga buli kimu okikoze nze ndi kati ku family nga taata buli kimu akisasula naye ng'omukyala kye yeetaaga kintu ekyo kufaayo okumanya eriyo omusajja omwana asoma okuva nasale n'amala senior 6 nga tamanyi musomesa asomesezza ku mwana we buli kimu ng'obadde okikola ekituufu ekyo naye abakyala bo kye balwana oba ba girlfriends baffe oba bakyala baffe naddala kugina emyaka gyaffe ffe tubitwala nnyo ng'ebya .com naye omukyala awulira bulungi ng'oli awo n'omwana gwe sayimu kankubuuze dira ozannyako n'oyo mutabani ogondaze waba waali muzannya Saimo va mu kumulabako najja n'akubuuza do you play with your son omuzadde taata azannya n'omwana asobola okujja n'akwebaka ku mugongo awali fiya tosobola kikola ku taata gwotya pointa awo kitegedde okuzannya n'omwana nti aba takutya ani tikyawa omwana wo wa top class simumanyi linnya naye nga mumanyi face okategedde kati they are men bwe kityo naye ng'ate kyandibadde kikulu nze manyi when I asked my son ne mubuuza
ani mukwano gwo ku ssomero yaŋŋamba Mark Darren ate ne bombuza emirundi emeka Mark Darren ezo wange kawala kawala kati ne mubuuza what's your class teacher's what's your class teacher's name naŋŋamba teacher Deborah kati bwe mubuuza what do you do at school what do you love ekibikyao about that school abikubuli but how many men take the initiative okumanya omwana wange azannya naani mwe mulinda kimu kakati omukazi najja nagamba balinayo trip n'osasula fees zabadde zigize bweti n'osasula but sibya bisinga obukuba ebikulu nze nakitegedde nnyo ate era nagambye bwe banampita nga kwezo MDD eziggalawo omwaka okujjako nga siri waliwo kale MDD oli awone waliwo ogenda bagita academic because ebityadde there are things but I think mu byonna byonna bibeera mu ttamu tugambe mu ssatu you need to endeavor at least okubaako yobeerako naye ne mu byonna byonna nga tumaliriza eyo ensonga bamaama mind this is not about kuwangula kyobalaba nti abazadde when you get problems ng'abazadde ne mwawukana it is very important to get over it mu kuza omwana this is not about kabampaane ani asinga okwagala munne ekyokubiri women you need to be our supporters nti abasajja generally have that weakness kubanga osanga taatanga naye teyakirabako ku taata we oba ontegeera ekyokubiri kyenjagala omanye nti n'omwana ono kati w'amaanyi okusinga inewe omukyala ekyo kituufu kaakati osobola oyita mwana na blackmailinga taata in one way or the other ti daddy because bicha kalanga yaje nagama njagala ondabe nga ndi policeman oyinza oba toyagala kujja but buli bw'okirowooza kuba kanaazannya katya you turn up naye singa mama ye yakugamba oyinza okulowooza nti lugezigezi ayagala kutambulako naawe wapo ndi yango kitegeera so kati relationship olwo etuuka neeva ku bye tulowooza nti ebyo bigifuga love nedda ku bituufu tutotembwe tukanga ebigambo ebimu kati omwana singa akigamba taata we kigenda kwanguwa nnyo okusinga nze bwe nnaakola ki kubanga maama ajja kuba yakamana okugamba nti nno batusaba emitwalo 10 egya graduation ati maama agambe naye njagala enviisa mitwalo 2 in your head you'll be like kati kituufu kikyo okola ki olaba obimikisinga naye ate singa omwana yajja nagamba daddy njagala sente za graduation batugamba tetudda nga tekoze gunza graduation omwana ogenda mutwala ng'omwana point yange okitegeera so I think it is joint effort fenna abasajja you need to know your responsibility ekisooka amutata asasula byonna weebale naye kakati njagala omanyi ebintu ebiri extra byolina okugattako oba okitegeera then ne maama first understand it is only my weakness it is just a weakness sirwakuba saagala nenyinza oba ne bwe nnakula nali saakiraba kakati bw'omala okukitegeera nti kakati ono just omusajja munafu bunafu then approach engeri gy'ogenda omwagazisa okujja kusomera genda kwawukana naawe anaakiteeka buteesi mu bwongo nti tafaayo agenda ali mu bakazi be oba ontegedde Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote entegeteeka obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulakulanya zonna bazikolako bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo Almutawa Enterprises Limited beerufu Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road Nansana Municipality oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 07533946 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889 teweerabira Almutawa Enterprises Limited. kubanga olaba sayimo mu mwaka omulamba omwaka ogubaamu ennaku meka 360 mwezi ennaku olinamu ennaku meka nga gwe twaliddeyo omwana ku ssomero sisobola kuba nkeera naye namutwalako okukomamu yataliiwo on that day came late ku mulimu naye namutwala kati okiraba ekintu ekyo kisanyusa nze buli lwentwala mutabani wange ku ssomero bannanga aba musanyufu n'okwesoma nti beesoma n'okwesoma beesoma abaana
okwesoma Yesu anti kati lyeriba essanyu lye kuba kati bw'otwala omwana wo ogenda omulaba nga ali nga yeeraga n'ogamba yeeraga ki kati nga kyagezaako bagamba nti taata wange nno yoyo ligwe mulaba ku TV abaana abato gamba yeeragamu ki ono naye nga byebyo kyekiriwo owayi mwetuli omwaka guli mu kuggwako but nze sitoma nnyo guno omwaka nkoleddemu show yange esoose mu bulamu bwange mama Brighton ya mwaka guno gwakuna kati bw'ojjukira gye twava Saimo okitegeera kuva eri kuwaikikiwa paka wano wojjidde mu comedy ng'oyimba nane comedy waddo ako kadda like 6-7 years ago tekigaana kuba nti ŋŋamba bazesera olugendo lwo semwogerera abantu beetaaga weetaaga ocelebratingako olugendo lwa Saimo n'abantu tebajja kujja kandi nducelebratingira mu mutima kwesiba ku bantu bayitirawo ne Saimo bagana abantu abakuwagidde bonna kuva eri mu comedy ng'okyayimba mu comedy AIDS aluma sirimu aluma. But when you look at yourself doing comedy, do you feel like doing it again? I'm already doing comedy. Just call stand-up comedy. Tochamukola? Mukola. Ku bantu ekikumi abanjagala abantu nga nkaaga baagala my taste of humor, my sense of humor kye baagala, and that is comedy. Saimo wakola comedy. Kyovola abantu brains zenga ndi serious abantu bebuuza nti bulijjo Saimo asobola ebyo. Bathe mukama yebale kuyamba kuba hit abantu batamanya nti wali comedian. But sinaako buzibu. Waitam no itam, but if you knew. Sinaako buzibu kubanga obuzibu tulina buli bumu nti bwe tuba eno mu nkaayana zaffe za social media abantu bakulabanga no one when they try to put you down bakulabanga talina kyokola kyoli kakati Katonda najja n'abachallenginga n'abagamba no is someone ekisoka clip yange bwe yafuluma lwaki ya going viral because bali bakutwalaganya ku internet. But no, actually, let me tell you something. Why your clip, your comedy are trending. Abata clip ezo, bali balowooza they are mocking you. Yato nadda mu kibuga. Olwekyo ekiseera ekyaliwo. Omanyi lwaki video ya going viral? Eriwa eyo ngoyimba ku sirimu. It went viral, ekyakifuula viral because it's not humorous nyo bw'ogitunulira essaawa zino. Ekigifuula ey'amaanyi nti baalibo eyali mu video ng'ayimba ense mumanyi. Gwe nze ense kumanyi. Ekyo kyekisooka ogifuula ey'enjawulo. Kyovala naye wagiraba n'oginsharingira n'ogisharingira n'abaki? Nze sagisharinga kuba nalimbira. Oba ontegeera nti abasinga ate yasinga kutambula mu inboxes z'abantu Saimo mulabye. So kakati that is the first evidence it Saimo esaazi linnya ly'amaanyi mu bantu gikola ki? Gyeriri. Kati now the singing part is the surprise nti ne bino yabikolako. Singa video eyo giwa Lawrence n'ayimba ebigambo bye ebimu terina kyegenda kukola kubanga tebiina kyaki kyanjawulo. Kakati buli yalaba video eyo n'ogisekera n'ogamba wabula wawona wali oli bubi. Kati bw'osanga mu sentence emu ng'ogamba Saimo talina kyali, then oba olidde ebigambo bye biri wasooka okukola. So kakati nze Katonda talina kye yankoledde kinene mu mwaka guno ng'ekyo. Tekiriyo. Kubanga nze ne wembeera mu birthday zange nze nkomyawo akafaananyi akadde ne kaba kasiiwuufu katya because for me I'm not ashamed of my past. Nange munnange. Kubanga nze ate bunyumira okulaba. Mu bulamu bwange sirinaamu ne ŋŋenda n'enkuba ekyeyo. Sirinaamu ne ntuula wakanga school fees abuze. My life is school, from school to work. Kati sirinaayo wadde n'emyaka 3 ebiri oba ogumu ogunswaza. Oba kitegeera tiwali abantu mu bulamu nti bwe yava ku university n'asukka n'agenda na Saudi n'ayiribayo emyaka emeka? 5. Sigirinaayo. Kati gyonna era w'oleeta akafaananyi kano nja kugamba nti awo nali nkyali ku campus, awo nja kugamba nali naakafuluma, awo nja kugamba kati awo nali ntuuse bwe nti. Kakati bwe obulamu nze bwe nzikiriza bwe nalina okubeera mu mwaka akaseera. Era ne kadde kagamba nti ate wano nga yali alinganga bw'ati. So to me banaye waliwo ke nalaba
ng'olina akabodde. So naye nze ekyamazima gakono mu kino kyogera, there is nothing beautiful because tewali kintu. Njagala nnyo okuwa obujulizi bwange. Olaba bw'ofuna obudde itake wamiisa omuweeyo ekirabo olw'akayimba bw'agamba onooba kuba it fits well in that situation nti your fault by the way Simon jokes aside olwanye okuba wooli nagala dala nkali nakyo kankigambe olwanye bambi nawe ala nikino kankigambe weebazanga nnyo Katonda ng'ebifaananyi bye bikadde byebibi kubanga waliwo essaawa zino bakyapostinga ebifaananyi byabwe bikadde nga essaawa zino balabika bubi ako temukawanga budde temwagala bufaananyi bwammwe bukadde kubanga mwali mufaanana buki okitegeera naye ate waliwo abalwana era nga buli kaseera bazza ebifaananyi byabwe ebikadde kubanga be balina kati bafaanana bubi. Your past. And I think it is not yet past. Ng'ate efaanana bulungi nnyo. Nze siweza sinatuuka mu past kubanga past yandibadde 10 years and above. Ezo clips nazo tulimu. Tukyali mu decade gye tukyazannyiramu. I think that was 20. That is 2017 video ezafuluma. Nkyali mu decade mwenzannyire y'emyaka 10. Ezimu za Comedy Files. Eya Comedy Files gye baatandoza baataayeemu ye ya 2016 era nayo teginnawera myaka 10. Nekyo kyateesa video ezo. Kalali munange olwo omwana yata video 2 ne eyaguni ngonyambadde esaati ya checked nze nagimu kubanga nze there is a big message behind those videos. Kati kiri gy'oli ayagala humor, ayagala ebisesa, pick the funny part of it, ayagala okubeera inspired era waliwo abalaba ne bagamba Simon, nze the people that come into my inbox bagamba mwana blood nze kuggwe kwengumira nti nange lujja kuba lumu olwo kubanga najja nga ndaba nenfuna ye kyalo kyalabanga breakthrough ng'akola ki ng'alaba waliwo omuntu asanga Simon ng'avuga emmotoka empya n'agamba nange olunaku lumu nja givuga ate nze sinnaweza decade kino nkiddamu sinnaweza myaka 10 na graduating 2016 and that's where my life starts seriously. Wa graduating 2016 kale ne bwogizeeyo kale twamala mu December ne tuvuga paka mu Gwomukaaga 2016 kale gizeeyo mu 2015 era decade tennakola ki kati omwana gwe nagenda naye ku ssomero bwansanga agamba okay ninange obulamu bwange bwekyakola ne baithe nayagala okubuuza wakola amawulire nakola amawulire nga graduating nga nina bachelors nayagala buli munnamawulire mubuuza kino ekibuuzo mu baana bonna be mwasoma n'abamawulire bameka ba practicing nina neighbor wange yakola ku Bukedde be baali ba class coordinators abalala ninawo omwana omulala yali yasimbawo ko kuba president wa Uja wa star nate twali mu classes janjawule yali wa evening bameka ba birthday successful success tebagirabira ku maaso tugamba on screen I think on screen nze nerabakonzeka bani gwe nerabidde waliwo omwana olaba gaya asoma amawulire ku Top TV ayambala ekkooti n'emusigira bweti ono ow'ekiwalaata si wa kiwalaata ene ku KBS yakolako kooba omunene atera okuzina obuzina ku TikTok yalinga yagala okwoza Samson Kasumba alinga ne Samson Kasumba alina gwayoza yakolako ne KBS oyo twali naye mu class yemu mulala ani awo neero oyo tannaba n'abasinga bali underground and they are doing well. Kati nze ndabika nze nzekka ana akuba problem eriemu amawulire gano galaba kati abaana basinga
balinga balungi nnyo era they spent amanyize nasoma nnyo senior 6 nasoma nnyo kati ngenda tuka ku university nga nkooye ebitabo era ku university saasoma kati ku university nanoonya bulamu era ekinyengiza comedy nga bangambye nti bw'osoma amawulire naye ng'olina history at stage kikwanguyira okufuna omulimu kati nze obudde banange bamalanga nga bali mu kusoma era kyensuubira manyi sijjanga yona results zange zagundi campus naye kyendowooza bakwanja fees sinnamanya kizinjagaza ojja zijjayo niwe nakifuna nja zijjayo university ejja kukwata omuliro empapula essaawa zino senior 6 yange esobola okumpa kyenjagala naye kyengeza kugamba nekyabusiru bane muno n'empapula zammwe kyemategezaako okugamba nti nze bannange obudde baabumalanga bali mu discussion nga biki for me I was looking for life. Gwe waliwo abaana be twasomanga nabo eyo mu klasi y'amawulire abamu nga bakola manyi bano abaana abasookayo ba lecturers mu maaso bebagamba nti they read ahead nga bagenda abamu bakola ku metro abamu bakola ku prime kati ng'omwana ajja mu lecture room mu discussion group n'agamba Alan man fe wano tuli serious tetuzanya gwe you're not serious agala basomanga ebitabo naye gwe abaana abalinga mu lecture betwabeeranga nabo mu lecture room nga lecturer bwawa test yasooka waayo kosi waka yasooka waayo bwe kijja mu discussion groups be bakola owaabwe ne bawaayo bannange kati omu namusanze bambi naŋŋamba man Andra kuba naye Alan kino kyenjogera kiri bwe kiti kalawo omwana nga ayagala kugenda mu print okukola kubeera babbuule abo babbuule wano mu mawulire abakola ebintu by'ababbuule tebikolebwa mu ssiru ogenda mu print kuwandiika bakasuku abo kiva nti kasuku musajja mugezi oba ontegeera abantu abawandiika ate nga bawandiikirako ku luzungu babagezi naye kaakati nze from day one I wanted to be a presenter. Kale tuogereko eyo gundi wali olaba nga oyagala present naye nga weeraba ku TV kikale. I wanted to be a radio presenter era nakolako ne demo nziteekako ku ssuubi awo. Gwe wali weeraba ku radio ki? Kati nze nali njagala nnyo okukola ku ssuubi. Simanyi of all radio stations because nze sekkirizanga ko ndi solo be kinene. Era nze radio nene gye nali nkozeeko bampita buyisi it was Simba. Wakola ku Simba? Nakolako mu Bisangano for 1 month. Hey, yes. Kati era kati kyekinze ku kintu ky'omusajja kyeyaŋŋamba yakiŋŋamya ku institution ye bagita A1 Institute eri awo yali ku Kampala awo. Kwawe nali nsoso okugenda okwewandiisa then ne baŋŋamba naye nedda tusagenda ka institute ng'okoze bulungi genda ku university. Ngenda kwagala mu universities nanga zisinga zigaddewo. I think university nasembayo kwagala okuteekako yali ndege nene nga naye bagaddewo kugenda kumuteesa. Oba ontegeera. Kati naye ingezaako kulaga nti newe bampita okutwayinga de saayitamu bampita lwa comedy manager teyatunulako mu papula zange BBS bampita lwa Dr. T up to now nze nekintu kye neegomba okukola kusomesa negomba osomesa ku baana b'amawulire negomba osomesaako mu class of journalists negomba okuyimirirako in front of class kuba kati kyemmanyi ebimu ku byenda byenkoze n'obumanyirivu bwe nina I feel I can share it with omwana eyakayingira class ya journalism ne mugamba kino okola kikyamu kino okola bwoti kino ekyo kyo nkyegomba naye negomba ngokola ku TV bayita batya NBS yenkadde ya True Source ne twasabako ku bukedde ne mukwano gwe wamuyita bbaawo nga bukedde etandika twasabako kito y'abavubuka ne tugenda ne tuyingira ne mwetuli ne tusanga Hajati maaso ku maaso yes n'atugamba mugende mukole demo gye tutaafulumya twali mu vacation ya senior nga tulina gayi wange bamuyita bbaawo
nze negomba kola ku WBS banengeri TV enzitira mu musaayi nga bwe njogere WBS n'ogira katuweta kola ki amene WBS kala tane lawonzi mbukyogamba yadda nnyo si yadda omanyi wakize sina history ya WBS WBS yali ekwatira ku rotating area alinga tusobola tetulina rotating area kino bwe twafulumyange bweno ng'aterezaamu awo WBS yali ekwatira ku rotating area ene ya remote ati naye twagikyusa then NBS ne UBC nga zikwatira kwene eriyo ya terezaamu era ng'osooka kutereeza UBC ne NBS then WBS yo nejja nogenda ali ku remote awali wakwatira WBS nga wakwatira Record TV we wakwatira TV Africa Africa yali esolo gifuna kwene endala ya rais nze WBS sagira bannyo waliwo omwami bambi gwe nasumbuwa ennyo so oyo omwami oba ye mwami wa Natalia gundi Anna-Marie Natalia omutegedde Mr. Musitwa bannange namusumbuwa kati kankunyumizeyo olumu akantu lumu ŋŋenda ku WBS eyo nga ba Sasha Ferguson bakyakola Teens Club kati bwe ntuuka oyo Mr. Musitwa ambuuza oyina emyaka emeka by that time nali naakava mu high school mbongo ne buŋŋamba bw'onaamugamba amazima nti oli mu ttiini bayinza obutakuwa nenjongeramu ne mugamba am 20 naŋŋamba so sorry eno program twagala abaana abali mu teens up to 19 nabula omugamba okukizza emabega naye nga sikyasobola naŋŋamba kale empayo program emu gy'osobola okukola olaba programu obuzibu bwenna kigamba ogenda kunjerega ate kiyinza okunfuukira olwali mu maaso eyo olwo programu yange gye naye yali ya comedy ekera okweka obujulizi manyi nja kukolayo akantu kamu ku internet abaana bazaakuke nayogedde Alani wulirayo kino ekintu kimu kankigambe teri pasti mbi wulirayo kino teri pasti mbi nga present yo nungi pasti yo mbi nga ne kati oli bubi nina omuwala ali Denmark bamuyita Carol yakamala n'okuzala yazaala mu muzungu Carol ye fani gwe nasuku kulaba nga njagala yanda wati nga simanyi nti omuntu atakumanya okusanga n'akuwa haaga Carol yampa haaga waggayo omulala baali yagwa ne kabenje n'afuna stroke bangi bamuyita henge something yave France nga ndeetedde kooti ezo zalina kooti ze naye mwanyi waki yazindeetera nalina kikyo gye nnakola nga nyambadde akakooti kanywezezza we kati nagamba kakati mu wardrobe yo gattamu ekkooti endala ezo kati bebo abantu b'otasobola kusesetula ku sayimu ne bw'oyogera bitya era mukyayogera kati kalo twogera henge ndowooza bwano tukyusakyusa amasimu I lost his number but I remember yaddamu ate namusaba nga alina fever gyansaba but I felt nga sisobola gimuyambako oba okitegeera so kati Alan tebakulimba nti pasti yombi ne bannange nasumbuwa reception ya WBS bannange era by the way omuzadde ali eyandaba omwana wo bw'abeera nga successful mawulire gano one ng'akolera kampani ennungi ng'asasula bulungi ayinza okuba tali mu kamera bannange weebaze mukama kubanga nze ngwogerako gwe omulimu because gwe ntegeera Simon okufuna omulimu gw'amawulire si mmere kulya okufuna omulimu gw'amawulire ngubulekaawo naye n'okubeera kati nze olaba maama manyi zala niwaki teri asobola kunkuba ku bulamu bw'ensi eno tomanyi kyekitegeeza kujja mu kampani ng'ozze na sita n'atuuka okuva mu kampani nga tosobola kunyeenyezebwako wadde inchi bwe ziti it means hard work nga tonnayagala kukuba sayimu nze najja ku BBS nga ne Dr. Tisita
Dr. Tina atuuka okufuluma nga tewali abuuza nti Sayima asigaddewa. Oba tonzikiririzangamu ekyo mbadde nsaba ekyo kyokka. Diwo zonna ezize nga oli dependent kw'oli aliwo. Kitegeeza oyo omuntu aba mukozi ne oba tomutegedde mwesonyi omukole ki. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge. Era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Cwi ne regula nayingira toba kutunulako cwi nayingira kati ngamanyo tulawo ne ngamba oba loliba lumu olwo nange ngenda saza kakaadi ako olaba nga ne bangamba bugambi nti gundi akuyita mu office nga mbadde ku reception nempitawo nange mu kuvaayo eri nga maze osula ebipapula nfulumanga mukozi kati nze omulimu gwa TV nga TV nyingi tebikyali bwe muganda wange gwaziraba nti nyingi ebingi tosobola kufairinga kufuna mulimu lwakuba problem weri Alan eriemu kino kankyogere wano mbaana nga mutulaba kwasala tujja wano basamuse bucamusa problem yaabwe eriemu tebakyagoberera. Nze nabeeranga nga buli TV njimanyi nga ne programu zayo zonna nzikola ki. Kubanga ekyo kikuyamba okumanya kikyensobola. Ku nsobola okunyooma tekuggwangayo. Alan nsobola osobola okuba nga otuddawo naye ng'omutima guŋŋamba oyo Alan byasobola okukola mbikola ki. Mbisobola. Na uniqueness. Oba kitegeera oba n'ogamba ebya Alan byakola nsobola okubyozaamu bwe nti. Nze waliwo omwana omu bali baagala muyambe nankubira essimu nga yali akozeeko ku CBS ku internship mugamba BBS ogiraba koye nedda nga noonya nekimugamba nti kati njagala okola ekino nekimbula naye nga nze Sayima w'ebiseera ebyo nga bwondeeta ku CBS obwongo obeera ku BBS tesinga wano wagaana wano wenkola ki wenzika ffe twakula tuwuliza CBS kati saa zino CBS eno ate nnyinza oba sigimanyi naye gwe genda mbuuza CBS giseetula emyaka 10 okuva kati giseetule gyongereyo eri naye osaba otya omulimu ku radio station ne TV station z'otawuliriza mbuuza ddembe kozi ndabanga ensobi mbuuza Ssuubi mbuuza Simba ezo zonna omuntu zaalabako nti azikola ki wano mu TV bwe zaatandikira sitane tugoberera nga wonna wombuuliza nti gundi kiki osobola okukolako nga nkikola ki naye they are too much of their social medias. Ekyokubiri nebino ebigenda maaso tebabigoberera nti essaawa zino nze sootula ne kasuku ne tubaako bye tunyumya naye nga I'm only 8 years in the business naye nina emyaka emirala nga 5 6 7 nga ndi waka ngoberera bwe nti ne mpulira nga Jacob akyogedde kuva senior 3 tuwuliza Africa Corner ne ngamba nti olutalo lwa Good Life ne Dembe FM nali siri wabweru ndulinako bw'onumya sikola bukozi bwe nti nalinga ku radio nga ndokola ki kakati Jacob wanyumiza ye bwino nga mugamba kati bano abaana abajja ne bayimba kino nga ye aleeta tulina abaana essaawa zino ng'ojja mubuuza ku bigenda mu maaso nga talina kyakola ki kati ekibuuzo nti when you get a job 2 years from now
ogenda kuba oyogera ku bigenda okuva ku olwo n'okweyongerayo. Yensonga lwaki wetutuuka mu kwogera bya entertainment bakasuku tebakwatako because kasuku alina present alina past kati asobola okuanalyzinga ekigenda mu ekinaabaawo. Ate ku bayimbi bonna kati ekyo kyesimanyi do they have the right lecturers okubabuulira tiboyagala kusoma amawulire. Ate ekirala nze nendaba eyange lwaki abaana abamu kuba nange ngeeze nkizuula lwaki abaana b'amawulire babulwa emirimu abamu oba oluusi lwaki osaba ku radio station oba TV station gy'otawuliriza kikyamu. Ekirala okimanyi bulungi oluzungu lukusumbuwa oli mu kusumbuwa PD wa Capital KFM Radio 1 Sanyu ofaaki onasonyiwa okukusalamu. Internship yange yasooka anko wange yaginsabira ku Prime Radio because Adventist w'amaanyi Seventh Adventist w'amaanyi nalisuuliza Prime Radio but that week tugende natandika okuwuliza Prime Radio ngende nga ninako kyenkola ki. It is the best way. Otegeera nimwana ne bakugamba nti tugenda kujja ku BBS notukanga ne presenter tobamanyi okay how are we going to befriend them. Bakubuuza program line up ya BBS eriki olinako ba presenters bameka kadi wakakabulamu olina agamba waliwo n'omuwala oba bamuyita batabula oli n'omuyita erinnya lyono tomanyi na beef gye balina nti kati nze nkitunuulira ku gundi mu perspective ya omwana asoma amawulire. Please and please ntera nnyo bawulira nga bakomplaininga simanyi tebava mu bifo n'abaliyo tebaagala vaayo abe mukibi waali tava mu kaliisoliiso naye naffe bwetwe bwe twalowoozanga ng'olaba Flavia Namulindwa ng'owulira ogamba naye Flavia n'amala avaawo kyennyinza obbakola naye kyenzudde kiikino emirimu gyonna gy'olaba abantu nga bala mu ofiisi ezo stations ezo ziba n'ebigendererwa byazo. 1 olaba oyina ka TikTok account menga oyina ssente z'omuntu ze wakwata nga buli video weeba etandika oyina okulanga omuntu oyo tomulanga. Olaba bawa business ne muleke ba TikToker oli ne bamuwa business nga sente nyingi n'atuuka late video z'abandi n'azissaayo late. Okitegedde you expect such a person kuba mwebali naye nga basoma amawulire abakola content naye nga basoma amawulire. Kakati kampuni eno erina Abe Mukiibi amaze emyaka nga 2 ng'ekyokukola akimanyi era nga ne ba client mentions zaabwe azibawa mu budde. Kampuni esinga tezaagala kukola nsobi mu ssente z'abantu. Simon omwana ayinza okuba nga akulabye ku makyawo okukola ku BBS nga ye ayagala mu mwaka nga gumu obe ng'ovuddewo awo kyokka yo BBS egamba bwe tujjawo Simon oyo ba clients bagenda tusumbuwa ate ono we tunaamuleetera naye ayige. Kati kyova olaba nkugamba nti omulimu gw'amawulire okyatambula nnyo osabe nnyo ofune ate we gusinga okunyiriza ate agusoma agufuna mangu. Kuba alali kino maybe okugiramu ku katono amawulire tegulinganga mu office teller maya babeta ba bank teller tegulinganga gwa receptionist. The receptionist bamuleeta abaddewo n'amuyambako ennaku ezo how to receive people oba ontegeera in 3 days aba amadze. Kati receptionist siwa gw'osanze ku reception gw'okola ki gw'otwale yakutwalaganya teyasolagana kujjayo ssente lwakuba omukyala gwasanze mu ttera tamumanyi aziro ngaazi omukyala bamuyigiriza byalina okukola.
kati amawulire n'emirimu egimu girimu reality yeriwa nze gundi yankolera kino kyekiri mu maki mu mawulire mu ba clients waliwo omwana gwe nalaba yalina musiraamu nga ali ku Zahara Toto nti beesibye ku TV bakola buli ki. In my head I was like omwana onsinga amanyi kyekitwala Zahara Toto okubeera kyali ti Zahara Toto ava ewaka ku ssaawa emu n'abeera mu meeting ya Nikati n'ava mu meeting ya Nikati n'asala n'agenda ku Next Radio n'ava ku Next Radio n'asala n'agenda mu lunch time play n'asigalawo n'akola na Nikati. Oyo mwala nze mutya paka bwe baafuna ebizibu byabwe teri mwala yakoze ku TV nnyongo bwe mwala bwakola. Kakati ono yono omuwala obwongo bwe bumugamba nti ono yakola kino naye tatunulidde efforts kyekitwalidde ono omuwala okukola bino byonna byakola. Kakati media obusobozi osobola okubanga obukola ki ng'obulina but oyinza oba toli hard working kikola ki naye nze kyenjagala okwekakasa oba waliwo kuba kituufu n'abaliwo n'abalemeddewo bakola ki weebali naye bw'onajja ng'oli exceptional omuntu ali exceptional mu bulamu obw'ensi eno kamukubuulire yedde oliniko muhanji abadde ku bonic breathing nga muwala mulungi n'agenda mu maternity ward ono mwala yani akolako kati and Victoria akola muganda wa Alex what is her name yes yani akola ne Solomon akola ne omuziga yani akola n'enjala Mildred najja n'amutuuliramu oli agenda ofubutuka mu maternity ward. Mildred si muwala nno mulungi nnyo kiri awo obulungi bwe busingawa. No, but she's beautiful, black but beautiful. Naye nti bwe tubaleeta bwetu nga twazze mu beauty kaali kamukola ki naye because kiri hard working ne wano kikola ki kigenda okudda nga endowooza y'ababbosi yakiwuse dda ekibuuzo bameeka be tusobola okuwa omukisa ogwo ne mukikola. Alan Cruz taliiwo okumala weeks 2 agenda okudda nga boss agamba Cruz nonyaayo kaawe ekirala kye tuba tuwa nedda atala kujja be pa Cruz aba senior waabwe Cruz musobola okukola abasatu. How many are you? Ekyo ogenda kitegeka otya essaawa zino nga tonnafuna mukisa ogwo oba oli wa current affairs equip yourself with information. Nti nze nabeeraawo nga nsaba ekintu kimu nti omuntu alingezesaako ajja kumpulira nze nga nninda bulinzi mukisa ogwo mwe mulinda kumala kutuuka mutandika okwetegeka. Oba ntegeera kyova laba nti abantu kati abaana bona bali mu media kize kyembagaba ekimu kimu bw'obanga muli goyagala equip yourself with information. Kyova nti Allen nawe bw'olaba bwe nasooka okukola ebyokya ng'obwongo bugamba nti Simon asigala nga akola biri ki funny. Naye nga nze Simon kye nemayiko kiri kimu wetutuka mu kusirwala nsolo sirwa ekikola ki ekisembayo naye nsobola okuwa Simon ali serious to an extent kala video ka comedy kasobola okufuluma kati ng'abantu batya notya njone yali funny ontegedde bulungi. So equip yourself manya ebigenda mu maaso twogedde nno nnyo nebitwa tulina okwogera nabanga batabyogedde tuli mu dakika meka sawa yako nandi yatwogere dakika ngala 15. Where is the problem? Abaana bano bakadama nga babbibwa nnyo. Where is the problem? Bakadama okubbibwa nja kyogerako mu ngeri bwezite kubanga gwe nga batonayogera I think ina experiences oyiseemu nange zenyimba nga mpiseemu nti abaana abo batuukirira nnyo abantu be bagoberera babayambe. Olina akwesigana nga Simon Nyamboge ndabira abaana bange back then nga kyalina obudde saazo nsaako ekomenti nga kikola ng'okola ka surprise naye ng'olaba kyakutuma yandibadde relative yakimukolera kati kyatandika okuwa abantu obudde okutandika olowooza engeri gye babajjamu ssente. nja kugamba bwe nti
nze ndowooza yange ensonga lwaki bakadaama babbibwa ekisooka there are those abaali basazeewo okubaweereza nga tebalina kye babaagalako babamalamu amaanyi bo bennyini oluusi olw'obutaba na gundi eyo ak'obuntu. Nja kukuwa example. Bw'ogenda wa SB4 ndabika nze ne SB4 ffe twali tukola ennyo stories za Kadaama akomyewo n'omukyaza n'akunyumiza bwe bibadde bla bla. Yensonga kinakunoonyezza n'owulirayo opportunity n'ogaa nange let's try this one tulabe nga tolina n'omugojjeeko ssente. Naye Kadaama bw'ogwa mu buzibu ku intaneti okwo tayagala mmanya oba mwe mubadde balwanirira oba mubadde liiso lyabwe oba mubadde biki bo babawa buwi. Okitegeera kati otuuke wa SB4 nga SB4 ga story ezo sikyazikola nnyo olw'ensonga bweti buli omu nga bwa different reasons. Kyawe ekituli kinene nnyo eri abantu abayagala ebyabwe abenoonyeza ebyabwe. That's the best word. Abantu abenoonyeza ebyabwe naga kubanga abantu balowoozanga nti SB4 Alan Cruz balina ssente ze bajja kwaba abaana babaana baka balina ssente era nze ng'omuntu ajja naŋŋamba ne bannaye Alan Cruz mulidde ssente z'abakadaama n'obuuza SB4 wali olidde ku ssente za Kadaama naggamba nedda. Kati abantu abamu abalowoozanga nti balidde ssente bo nga babaga bano bajjidde mu layini ki bambi bakadaama abo bababbye mu ngeri ya poloti kubanga tewakyali nnyo blogger akola stories fokasinga ku bo nnyo oba okyetegereza ku YouTube tewakyali nnyo muntu akola stories fokasinga ku bo nnyo nti zi stories oluusi zetwakolanga nga zibayamba okulabuka onaga mama asolya ssente zange kola bwoti olwo no munne yakomyewo n'akola ki n'ayogera oyina amanya kati saawa zino omuntu ajja n'agamba ku intaneti bw'atunda poloti ya $35,000 mbw'atunda poloti ya $80,000 Saimo poloti yakakadde efaanana etya? What do you think? Yeziri Saimo. Now this is what they do. Ninda komaleyo. Siri nti mpakanya nteziriyo. Yeziri. Nere zikola makulu. Naye poloti yakakadde golaba efaanana etya? Sindaba njimanyi. Singa tubaako ne interviews z'abantu betukola ne tugamba nti buli mwana amanyi nti wali oguze ku poloti y'emitwalo 5 6 7 8 kakadde jangu otubuulire kiki wamala n'osanga oyinza okutya. Me abantu babloga abalikoze stories abasinga bonna bazivaamu. Ababloga bakolanga ku stories zo stories abakadaama n'okwongera obbabuusa mu kyekitambula nakyo ekikola ki bazivaamu because bo obabeerera bati ng'omuntu ogwa mu nsobi bw'ogwa mu nsobi bo bakalakata bukalakasi. Nti nja kuwa example Muna Kadaama but Muna is one of those few Kadaamas we've seen. I've said we've seen eri abalaba successful betalabye nnyo. Muna y'omu ku bawala abakoze Saudi n'agenda Dubai n'alwana n'ayingira UK ne yebbulula ng'omuntu n'akyusa obulamu. Okitegedde? Naye osobola Bakadaama ng'ali ku Muna mukalakata. Kati ne neebuuza kale yandibadde nga flaga beera wamu Abakadaama oga nti naffe tusobola. Muna otadde wala. I've not met this girl before. Ani? But I see her. Ani? Akola ku bukedde bamuyita Phoebe. Nalaba Phoebe ku mukolo gwe
ng'abaana bali ku Phoebe naye nga Phoebe alina buli kintu abawala bwe kye baagala. Lwaki? Abala abo bali nnyonyo kugenda ku kyeyo. Ensonga lwaki abasajja bababba ssente nti batuuka time ne baddamu ne baagala omukwano. Phoebe omusajja amukola ki? Ensonga lwaki bakaduuka bababba nga mubawa ssente babatandikire bizinesi mwagala mirimu nga mukomyewewa. Phoebe omulimu agukola ki? Agulina. Kati Phoebe nenda bakadama bennyini nga bamwekubira bamwekakkanyiza. In my head I was like, now there is a problem. Nze nsobola okuba Phoebe. Mwekakkanyiza abammwe. Nze Phoebe. Abaali bayambye okulaba. Nze sinafunako ripooti n'emu kuva Phoebe nti yatunda ettaka aga Infotrust gaabwe ge batunda. Sinafunako ripooti n'emu nti Phoebe namuwa ssente n'oyo omukyala ne banziba. Kale kimpaamu trust nti one Phoebe amanyi banne kye bakola ki kye bayitamu. But nsanzeeko omuntu ng'agamba nti olaba bino bye tukyala wano. Simon onkyaza n'ogamba Alan Cruz yakava London atunyumizeeko London ebadde etya biki kyeyalabye. Omba n'akamala obbinyumya bwe nti nze gwe batamanyi. Owulira nendeka ennamba y'essimu Kadama nakkubira. Gye baliko ssebo. Nkulabyeko ku mukolo gwa Simon ng'onyumyako engeri London gye yatambudde. Nze mbadde nawo import wa miliyoni 8. Osobola okuntwalira London? Just omuntu anyumizzaako bunyumya. Ezimu ku nsonga lwaki babbibwa. Omuntu azze wano abanyumirizzaako Canada kino ekiriyo n'akadda biki bikirere. Halo? Nze nawo import wa miliyoni 10 njaga agenda Canada. Naye Phoebe oba munnammwe wennyini mulimu ne bannaye bennyini kale sijja kutya nabo bababba waliwo gwe baasiba ali Luzira papa muyitaani erinnya nno ligenze muwala omweru yamala n'avaayo. Yavaayo yakolanga naye yatandikanga maduuka. Yatandikanga maduuka. Yakolanga gundi bino byakutwala abaana bweru. Omanyi bamala ovaayo ng'oli naye alowooza asobola otwala omwana ebweru. Oba yosiyo gwogamba oli alayika akyaliyo. Oba yalina TikTok nga w'amaanyi. Baamusiba kyali. Kale nze kye ŋŋamba ekibabbisa one overtrusting. Ate overtrusting toginenyeza muntu. Eriyo omuntu ng'alina trust ye ng'eri kumpi nnyo nga enjogerayo ye mumatiza okuwa akasente. Naye singa baakuumanga abantu abo abajjanga nga bakola mu layini entuufu nabo ne baba protectinga. Okitegera? Olaba abaana abo baalizza ku internet ne bagamba nti bannange gundi bw'ati yanguza ettaka biki. SB nadduka emisinde ya nadduka emisinde Simon nadduka emisinde gwe nadduka emisinde. But bonna ba blog baba YouTube balaba. Story ya Kadama oli asooka n'agamba bw'ogiyingira omaliriza gwe mubi. Okitegedde? Bw'oyamba ku bantu n'okola ku charities oli omubeereddemu eri family bw'etandika okugamba Saimo baatugambye walya ssente zaffe be bamu kuba kutandikako. Okitegedde? Kyovola abantu bagenze nga ne programs ze bakola za Bahaji Bakaluba nga audience gye babutargetinga abamu ya Europe. Kubanga Haji Bakaluba byayogera byoli ali mu America ali nebifuna tuke. Nebifuna tuke impact esinga ey'omutwalo. Okitegedde? Kati okwekkakkanya nga bo tebalina unity. Kyekigambo kye nnyinza okukozesa ekyawamu nti bakadama baali yambiddwa nnyo bambi.
era nze sigamba nalekerawo bayamba naye tebalina unity tebalina mukwano tebalina luganda tosobola beesigamako nti wabawo ekitwa ku internet n'olaba nga bakutaginga Alan Cruz yambako ono Alan Cruz yambako ono nojja n'oyamba oba okyayamba olinajenaga Cruz yalidde ssente z'oyo omwana gwayamba twamuwaberere nga bakadama bennyini abajja ne bakutaginga yamba nga bakukuba onfuna nkuwulira kati really tetuna kyakukola kati saawa zino anti Kaduuka anoonyezebwa okitegeera naye nze nakolako interview ku anti Kaduuka eyasookera ddala nno ddala nze nasookera ddala anti Kaduuka yali yeekolera bintu bye byaku advisinga abasajja onfuna nga advisinga abasajja abeera ku saidi y'abasajja ng'era bitambula kati naye ng'omuntu ndoza n'agamba engeri gye nkola buno obuduuka buno buki kantandike naye olw'okuba nti bintu byabakadama nga bwe mbikunyonyodde omuntu asobola otandika obulungi bennyini ne batandika atubba akola ati wererere omuntu wale oba tobbye tekikubbisa nti bw'oba tobbye bakuyita omubbi tekikubbisa anti kyeŋŋamba kiri bwe kiti sigambye nti kikubbisa ŋŋambye omuntu yajja ng'akola bulungi ng'era omuntu amuwasene n'amukolera ky'ayagala olya agudde mu miwunya gye emirala ate mwe bennyini mwe baakolera ate mwera mumukuba naturally nze kino nkikubuulira omuntu asobola okujja nga wa mutima mulungi naye embeera gy'omuyisaamu omuntu asobola otuuka omuseera mutima ne guguba kati anti Kaduuka ayinza okuba yatuuka ku makya naga niba ate benkolera bizinesi ate bennyamba ate be bankuba ne yeekyawa n'agamba kababbe n'agamba bano bwe sibasuubula n'abamuloge n'abasuubula busuubuzi gwe imagine sente zabbi agenda zimala mu kwekwe wuliriza yajja ng'ayogera bintu by'abasajja abananga abasajja mbawe respect ensi neemwagala kuba nti Kaduuka yajjira ku issue za Rema na Kenzo era yali mu kaduuka ke kyekyamuyisa nti Kaduuka era mu kujja nga byeyogerera era nga traffic wamulina era akola live ye nezikwata mba ndi awo atandise obuduuka bwe bambi mba ndi awo ayingidde struggle eyo naye nga tumanya tula ne divorce eyo ne tugamba naye bannange Chloe nga atuvudde mu ngalo bakuli mu ggwanga mu era we tubanga era anti Kaduuka bambi yatandika bulungi era nze sigamba nti anti Kaduuka yabba kuba sinnamukwata anti poliisi emunoonya yantu Kaduuka akyali suspect yabba Kirowi wabba Kirowi ayinza okuba teyabba naye nga bommanyi kutya bambi nga kutya nga yeekwese bwekwesi Kirowi yabba naye nze ekyo nakyonna nkigambye kwe kiva yatandika bulungi ng'obuduuka abukolera n'omwana n'akomawo ng'akamukwasa ng'atandise bulungi balayika bamuvuga ssaka endowooza n'agamba bano kuba nze divorce yanyumiza nti Kaduuka nanga ali bulungi bambi Kirowi kassa yadde mukono Kirowi yabbi naye kati aliwa kulimbewa ninge abamu bagamba Tanzania kale Tanzania sente zonoonekera eyo bwateekayo mu basawo batte omusango wezige oba ali mu America beta kubanga yatwala obudde neyeteekateeka yinza oba yafulumamu n'agenda mu America naye nze byonna bino mbyogera nga tumaliza Alani nze wano wendi ebiriwo enkya sibikola ki kati naye wali okola surprise ka surprise ng'okolanga kadama akutuma n'akutuma n'ogira ono n'akutuma n'ogira saawa zino naye ng'owa honest opinion gye bali abagamba nti ndi mubbi gye bali oli agamba nti Simon amwangazene zange za surprise ebimu ku byasinga obikujjamu lwansonga kati nze nkubuulira amazima kwe kiva
nze njagala bannange nkubuulire njagala nnyo emirembe gyange nga oyinza okujja wallahi n'ogamba ngenda tugenda kukola surprise zajja nga tesi ya birthday n'owadde eti tugikole ku luno olunaku olwo ne lugaana jjukira kati ffe Kampala olina oyiriba wano ka YouTube ate olina n'okuyiriba egya mukama ne gikukola ki mwana n'asooka kukubira essimu n'asooka akuvumaavuma ojja n'onnyonnyo n'agamba sole kati nga byasoose okuvuma tebivuddeewo bavuma kati nze olaba twatundako amazzi ekidomola kya nnusu ebyo 2 agataapu waliwo omukazi ne bwe yali asuula mwenzibira bweti nzijukirawo yali muwanvu bwati nga muddugavu ajja n'akonkona oluggi lw'emmanju mani ngamba ennyumba za anti wange ziyidde omuliro nenzijja nga nina mu bokisa nga ngamba ennyumba z'omukazi zikola ki zijja nze landiodi mpite fire brigade ngenda okugira oluggi bwenti ng'omukazi akutte kino wasuza otya mbadde njagala ku mazzi owulira nga nfa ne ngamba ddaani kakkanye ne muwa amazzi kasitoma gwe nasembayo n'ogaggala kutunda amazzi n'enkuggalawo tetukyatunda buli ajja tetukyatunda kubanga amazzi gaali ga nnusu 2 amazzi nti oba yagala kidomola kimu olina gatunda nnusu meka 2 oba akusanze weegadanga oba akusanze weebase ekidomola kiba kya nnusu meka 2 kati gwe abeera omusiru ate ow'ebbaluwa okuyombesa kukonkonye nga yagala ekidomola kya nnusu meka nengawera kati nze kankunyumizeeyo kana ate akasemba surprise neŋŋamba nti ekinvumya nze nakeera ku makya neŋŋamba nti surprise nzikola ki nenziduumuula nga oba tolina kakadde ate nga tebakasobola nze kankubuulire Kadaama yankubirako naŋŋamba maama we anyumirwa sikiti zange owulira naŋŋamba ne Alan kyoyinza okunkolera genda olabe ku maama wange akwagala nnyo bannange eseero ne sikiti zaali zireka ku terefayina Kadaama nampa ssente okugenda ewa maama we yampa $30 Masaka nempisawo olunaku nga bw'ogambye saagende olunaku lwe namugamba nankubira yaŋŋamba yogera bw'ati halo gwe ssebo nga maama teyakulabye lwaki muli babbi kale bwe tubalaba wano kwina ne tulowooza mbu nno muli bantu bannange kale mwana gwe mbadde nkwagala nnyo naye omuli babbi ne mugamba kiki naŋŋamba nenkuwa emitwalo gyange 3 ogenda olabe maama kale nadde ngenda nakkuwaayo ka tipu sikyasooka kuwa mbadde ngenda kwogera emitwalo emirala 5 nentunula bwe nti nze omanyi nina akantu kamu nze ssente tenvumya nakola bwe nti namugamba nasooka ne muwooyawooya ne mugamba nensonyiwa bibinanga kati ogenda gendayo ddi ne mugamba ngenda bani nange nina kyenjagala okuwa maama wo okunjagala konze posa esimu ya mami ereeta amannya ki eri gye wampa kyeta gundi konze kale nenteekamu tyo nenzimusindikira nensuka nenkulira maama ne mugamba gibale ku nnyabo sente zo zifunye ani ono konze bampita nkruze abacyacamuka ne mugamba maama ngenda kuda mukubire kale neŋŋamba ono kadda ne mugamba kakati sente maama nzimuwadde akkiriza azifunye mbadde nsaba asatu ge wampadde nga weereza maama wo Kadaama yankolera video ku TikTok bino byemulaba bi YouTube byonna mama era beze ono namugambye nentunula kati oyo yekka oyo nze yanzijja ku simanyi nze nange bida surprise ezo nga nzikola mbadde njagala oge era surprise nazirekera Hope Shifa kati era olaba nkoze surprise eba ya mugagga wange era nange bwe mankoze surprise nasigaza wa eba ya either sister wangu we Dubai Iwan Pombo ewe mbobudde we mulina nga ayagala njikola sikyazikola
ne stories naye nga lwaki manyi lwaki nze nazivaako nze nakeera ku makine ngamba nzikola ki kati okusooka okutandika okuyigiriza bano azivuddeko akola ki era okuba bwe nazivaako saafa omulanga gwabwe guwulirwa naye omuntu akola ku nsonga ezo abamu baggwamu amaanyi kati nze waliwo omwana yagenda Kadaama n'apositinga n'agamba yanvuma ku Facebook bigambo binene ebyo ebiwemula n'agamba mbu Alan Cruz toyagala alien ng'akoze posti ye n'antaaginga ne mutunuulira bwe nti kubanze posti ye nagisoma ndi wa Diana nga tuli ne alien awo naye alien saagimulaga naye ntunula bwe nti kati ngamba mu mutima ne nga kale kati oba alien nga simwagala oba kuki oba musajja wattu bambi nga yankola ki ne ntunula bwe twali tutudde ne wetutudde ne nga kati later on yali akomyewo wano ne munoonya ne mugamba pozi wagamba saagala ki kyava ngamba nze Cruise ndeka nze naye nenoonyeza following naffe waliwo naffe page lwezibeera awo nga page tetambula nemutunuulira tumaliriza ala nemuleka kimugenda kuzza ku mwana ng'opapa ali bwe kaba akawanvu ennyo ate katama zana bano nno beesibako nno babyamagezi no babyagala nnyo era baagalamu katono kati twababuuliridde kuva eri bijja bamala ebyo jjako kamera musibe bulungi mweraba iyo nenga twafikira nga Facebook yagwa bulaga video nga tetambula oba baakuwa gundi